Twatambudde Nalongo kababuzeeko katini tugende maaso. Nalongo olwaleero tuyise naye baddiya era nga ngenda kumukuwa mwina ngenda kumukuwa abeere nga akubuuzaako togamba nti bannange ekyoka Nalongo abadde agenda tubuuza nedda mwina agenda kuba kubuuzaako mu maaso awo. Olunaku olwaleero mbaleetedde still Pastor Dan Mugerwa nambawaddeko 2 days back na banyumira abamu ne musaba part 2 mweno part 2 mwemu mwenyini omuli Nalongo olwaleero nno azze okubulira ku mwami eyali abuulira enjiri ku kkubo nanyomebwa omusiraamu najja naga gwe toyina kyotugamba biki namutunira nagera omusiraamu nakomawo ogwokubiri nakola kyekimu omusiraamu nakomawo ogwokusatu kati njagala naye Pastor Dan kituufu olinga taatawo I swear kubanga njagala olabe kiki kye yamukola omulundi ogwokusatu gwe Katonda bapeera omukisa bagolwa balungi munyumirwe vidiyo eno Nalongo naye mumunyumirwe ng'ababuuzaako. Twatambudde Nalongo kababuzeeko katini tugende maaso. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Tulina essanyu eringi nti tuzze mu nnyumba ya Mukama nga waliwo abalinzi okuwulira okuva gye tuli. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Mwebale kunoonya Mukama abawe omukisa. Waliwo omukyala gwolaba nga weetaagamu oddamu mbaga yakubiri. Omanyi nina mukwano gwange eyo emutondwe yagenda n'alokoka emyaka 2 miramba ng'asaba wali asaba kati lwali lumu ne yeegatta mu babuulizi b'enjiri n'agenda okubuulira enjiri n'agenda awo sayidi z'ekaleero awo n'atandika okubuulira Yesu alokola awonya. Omusiraamu n'ava eri n'amugamba gundi mukafiri gwe tuviire va wano genda wunya. Yaŋŋamba saamufaako n'ensoma ebyawandiikibwawo Mukama alokola awonya. Omusiraamu ne yeetooloolamu katini n'akomawo. Mukafiri gwe sagambye genda eri n'amukwata enfuufu n'amufuuyira genda. Naŋŋamba saamufaako n'ensoma Mukama alokola awonya ne yeetooloolamu ogwokusatu. Omusiraamu n'akomawo naye mukafiri gwe tuviire n'amufugira amalusu we tu. Yaŋŋamba ku luno yaŋŋamba ku luno ne Mukama naawe olabye mbaze ebibala mbaze ebibala mbimazeeyo. Era n'akwata Bayibuli n'agibikkako n'agiteeka wabbali n'afunya essaati. Yaŋŋamba yakuba omusiraamu eŋŋumi n'agwa muli n'ateeka n'abiteeka wano Bayibuli n'agenda n'akatuulako gwe nja kukuba Yesu wange ovuma waaki gwe yandeese gwe yampadde transport kankusomesa essomo togenda kutujja mutuzanyirako. Ababoda bonna ne bavaayo abakatala abatunda ennyaanya butungulu bannaayi mulokole totta muntu musumba bannaayi totta muntu enjiri tugiwulidde totta muntu bannange. N'abagamba nedda mundeke kansooke endaga ono nti Katonda waffe w'amaanyi mundeke amukubye ababoda abasajja ab'amaanyi ne balyoka bajja ne bamusikayo gundi totta muntu kale mundeke naddabo nazzaayo emikono n'akwata Bayibuli. Kati nga bwe mukuŋŋaanye mbadde nkyabaga Katonda w'amaanyi. Olaba kyakoze omusajja oyo. Mukama kyakoze omusajja oyo kyagenda okukola abalabe bo. Kati mukkirize mangu muyite wano nga wali wajja omutima muki omutima mulwadde. Yakkiriza Yesu ng'omulokozi we naye omutima tegunabasumulukuka.
kali eri kagenda ne kavaayo ne kagamba gundi togenda kunyigira mu ttooke nange nenebi gundi enewa Katonda tetulwana ntalo za mubiri tulwana ntalo za mwoyo kubira Yesu affe engalo ez'amaanyi. Gamba ayi Mukama nzijuza omutima ogugwo nsobole okuwangula nga gwe wewangula. Yesu teyalwana muntu yenna. Entalo za Yesu zonna zaali muki mu mutima kasita yatereza omutima byonna nasobola okuba nga abiwangula. Nali mbuulira eyo enjiri omusajja n'ambuuza Yesu waali wasooka omunda agende okemukkirize bali bakikubuuzizaako ekyo ne mugamba ssebo wange laavu wali ogirabyeko okwagala wali okulabyeko nti nedda. Ne mugamba bw'oyagala omuntu tokiwulira mu mutima nga okwagala okuwulirayo naŋŋamba gye kuli nkuwulira. Ne mugamba Katonda waffe naye bw'ati bw'ali Katonda era Bayibuli egamba God is love. Love tosobola giraba naye ogiwulire munda muli ng'oyagadde omuntu. Tuli ffenna era sisobola kulaga kwagala kwange nkulaga bikolwa naye okwagala kwennyini kuli munda muli nze nzekka asobola okuwulira. Kati ne Katonda ajja n'atuula mu mutima gwo tosobola kumulaba naye love nga bw'otasobola giraba naye bw'otasobola mulaba. Abange bwe njagala omuntu abange n'obulamu olaavu enkyusa laavu enkyusa atya bwe njagala nnyo Nalongo ndekerawo okukomawo ssaawa 4 za kiro nkomawo 11. Tuli ffenna bwe njagala nnyo Nalongo siddanga lonsa nzira n'obumulimuli ne buchokoleti. Mwattu nze nali simanyi nti nali ndowooza abasajja ababikola baba ababalozi. Paka laavu bwe yankwata obulungi abooluganda okutambulira embutuukirivu bajja kugamba bakulozi paka nga Mukama akukyusiza bulungi ensi yonna neetegeera nti gwe Katonda yakukyusa dda. Era lwali olwo nengula obulabulabu nengula chokoleti nga sisobola kikkiriza nti nzaagula chokoleti kubanga twagula tubimanyi ebyo byabasajja bali abaagwa eddalu bye baaluga. Omusajja yino okusiba face woti kati nga laavu bwe yankyusa naye Katonda bw'atyo bw'ayingira mu mutima gwo n'akukyusa n'ofuuka omuntu omujja. Mukama yeebazibwe ekyo kyagenda okukolera ddala olunaku olwaleero. Kati laavu eno tosobola giraba naye ogiwulira muli. Kati ne Katonda laavu tosobola kumulaba nti wuuno wuuli naye bw'ayingira mu mutima gwo owulira munda muli nga obulamu bwo bukyusiddwa nga tokyali kyekimu. Laavu eyo teyingira buyingizi kutuulamu naye ekukyusa. Bw'oyagala omuntu ebikolwa byo bikola ki bikyuka. Eyali asunguwala kati weemolamu oti. Ne Katonda bw'akuyingira mu mutima eyali asunguwala kati okkakkana. Eyali avuma kati tokyavuma. Eyali awemula kati osirikawo. Awo laavu ekukyusizza bw'atyo Katonda bw'akyosa. Mukama waffe yeebazibwe. Katulabe omutima guno katugugendemu era Proverbs era 23 olunyiriri lwa 7. Ekisookera ddala omutima gwe gulowooza. Kati njagala kubikkulira kusaanikira ku mutima bwe gufaanana. Kati omutima tuguyingidde munda omutima gwe gula kutya gwe gulowooza. Proverbs 23 olw'omusanvu. Tuli mu kitabo kya Ngero essula 23 lunyiriri lwa 7. Kubanga nga bw'alowooza munda ye bw'ali bw'atyo. Omusajja omukazi nga bw'alowooza munda ye bw'atyo wakola atya? Oyagala okulaba omutima gwo bwe gufaanana tunuulira by'olowooza. By'olowooza biva mu mutima gwo. Tosobola kujja muyembe ku muti gwa ovakkedo ojja omuyembe ku muti gw'omuyembe ekitegeeza ebirowoozo byo nga bwe bifaanana omutima gwo bwe gufaanana. Omusajja omukazi nga bw'alowooza munda ye bw'atyo bwakola atya bw'atyo bw'ali. Tuli ffenna tuli wano mu saaviisi oba oddayo ewaka awo n'olaba kaggaalo kabbooyi ne kakkuba naye n'okavaako n'okola otya n'ogenda ewuwo oba onaatera okwebaka kabbooyi ako n'okajjukira n'okalowoozaako n'okambula ne muzontowala n'omala neobika bulangeti ne weebaka. Oli mwonoonyi toli mwonoonyi? Kankulage lwaki oli mwonoonyi. Twagambye basatu oli basatu naye oli omu kwabo abasatu bw'ayonoona mwenna buba bukoze eki? Sayansi ono tumutegeera
kooti eno gye nyambadde ogiraba bw'eba etukula wano mu maaso ng'emabega eddugala kooti eba etukula kooti etukula maaso newa n'omulokole atukula yatukula kungulu ne munda. Revelation 3:17. Tuli mu kubikulirwa kwa Yokaana essula 3 olunyiri lwa 17. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga byonna mbiina naye olw'okuba olina omutima omubi olina omutima omukyafu ofaanana otya so tomanyi ng'oli munaku gwe era asaasirwa so tomanyi nti oli munaku asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Ebyo byonna biri kugwa omuntu omu. Weeyita nti ndi mugagga naye Mukama bw'akutunuulira alaba omwavu. Lwaki? Atunuulira omutima gwo. Emitima gyaffe gye girwisaawo enkolagana ennungi ne Katonda. Lwaki gw'ofuba kukola byakungulu kuno kampereze nnyo Mukama kaŋŋende ndabirire bamulekwa ebyo birungi naye bw'otatereeza mutima kankubulire Katonda togenda mulaba kubanga Katonda atuula mu mutima. Kati omutima omukyafu tegugenda kulaba Katonda. Tekigasa ng'olina ssente olina kino na kiri naye ng'omutima olina mubi maaso ga Mukama oli mwavu. Mugambye twagambye bali basatu omu ku abo omutima kasita gwonoona mwenna muba mukoze eki. Kati abasinga abalokole era mu ddiini kyova olaba mu ddiini Mukama akugjayo. Lwaki mu ddiini bagamba togendanga mu loogi mu ddiini bagamba tokolanga kino. Eno bulokole tetugamba bugambi togenda mu loogi tugugamba ne loogi efulume endowoozayo. Tukitegeera ekintu ekyo. Omusiraamu yakyawa embizzi tuli fenna naye teyakoma okwo nogirowoozaako tasobola girowoozaako. Egyo bayita deliverance of the mind nga tokikola bukozi kungulu naye nga ne munda wakikyawa ng'omutima gwo gwakisumululwamu. Kati emitima gyaffe abasinga teginnabasumululwa. Wagaana okuddamu okwenda naye oli awo otuulaawo kabooyi n'ogamba yibambe kabooyi singa nno kakomawo. Kale nja kaddira omulundi ogwo nja kwenenya mu maaso ga Katonda ansonyiwe. Kwegamba tonnaba kusumululwa. Mukama waffe yebaze naye Mukama kwe kwagala kwe tusumululwe emitima obulamu bwe busumululwe ddala olyoke ofune byonna Mukama byakutegekedde. Matayo 5:28. Ebirowoozo byo gwe mutima gwo kyonna ky'olowoozaako omutima gwo gugenda ne gukiteeka mu nkola. Bw'olowooza omuntu ng'akoze ekikyamu n'omusunguwalira n'ogamba ekisajja ekyo singa kifa Mukama aba akuyisa mussi oba ofuuse mussi. Lwaki? Okirowoozezaako ky'olowoozaako omutima gwo gukiteeka mu nkola.